Ochalaba okwanjulana nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamu Kamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Bagenyi baffe Mukama yeebazibwe. Amina. Twebaza nnyo nate abaana baffe abatulaze essanyu olw'okuba nti bavuddeyo mu bugubi obungi bwe bayiseemu okuba nga basobodde otulaga essanyu olwaleero ne batulaga kati ngaffe abazadde tusobola okulaba nti ddala kituufu essanyu lyeriyo omwana lyalina okulaga muzadde we. Lonadi muwala wange oyo gwe nkuwadde, muwala mulungi wa mpisa, agondera nnyo ebyobuwangwa. Suubira bw'ona omusigamu ojja mufunamu ky'oyagala. Mutuzaalireyo n'abaana abalongo, tubayite basaalongo. Kale n'olw'ensonga eyo bannange katubasabe omukolo gugende bulungi, abavudde engendo gye bavuddemu Mukama abakulembere gye mulaga wonna tweyanza tweyanze. Era ekimere ne kigabibwa nga kuliko ne kamizi kakaseeneekerevu. Reception yadde ennungi nnyo kuba ebyo byonna byadde bigenda mu maaso ng'empewo okuva ku mazzi ebafuwako. We bali kubeera mukwano ng'oli mu kulaba Delta TV tukole nkwagala nnyo eno programu ya Kwanjula n'Embaga. Bakitegedde mukwano ndine omwami n'omukyala ne bannange njogera n'abaani Baserugo. Congratulations. Thank you. We bali kutuuka ku lunaku. Amina. Wemanyidde ebbanga ki? Twemanyidde emyaka giringa 2. Yakusanga ludda Ku church. Sai tugenze mu worship night. Jensabira wa Pastor Bugembe. Okay. Bambi nga nawe gyosabira. Nali ngenze kukyalayo. Yeah, nemusinkana. Nemugamba omukyala gwe ng'oli mulungi. Amangu age yali azosaba nga tosula step. Twali kale nga tugendayo okuweereza naffe. Tegeza oli muyimbi mu church? Ndi mukubi wa bivuga. Okay, ate gwe? Nze just remember mu church sinatula mabega mu maaso. Wenjagala wentula. Yali akuba ebivuga ono wamulengera otya? Twalinayo era yali wedding. Yeah, netusesinkagana. Yeah. Kubanga nze kale sali mwangu ekyo nkimanyi. Naye ekigero kyangamba ekyantengula omutima yangamba ngenda kugumiikiriza kakibeki. Kyali ekyalaga nti no yali muzibu. Yantambuza nnyo. Nange esimu yagikuwa wayiseewo bbanga ki? Bbanga lyayitaayitawokko akaseera naye oluvannyuma nga era okitegeera. Okuba ng'akwata nga lwawo kwata takwata nenteekamuko ebinusu neŋŋendayo. oyagala ng'okimanyi. Ekibi wamuzoolamu ssebo? Mukyala mulungi atya Katonda, kyekikulu kya byonna, ate afaanana bulungi. Yako omuzibu oluvannyuma ki ekyakuleetera okukkiriza? Namulaba nga bambi musajja mugumiikiriza ate ngenda okwetegereza embeera ze. Nga bambi muntu mulungi ng'ate muntu mulamu nekiranga atya Katonda. Bambi mubeera mwenna oba? Tugenda kubeera ffenna. Leero mugambe gwe leero mu ensonga emu mwewerere. Kakati mwasazeewo okukola mbaga ne reception ku venue emu. Lwaki mwasazeewo kikola bwe mukyuse? Ekintu ekyo kirungi kubanga ebiseera ebisinga wano ewaffe kipya naye twagenza otuulamu nga kisevinga obudde
saving expenses ate nga abantu bonna babeera mudhano omu abantu ogenda okubasanga no bagalero reception egenda kubeera n'olina jasa 11 nga biggwa ne kati wano bonna osobola obba kuŋŋaanya lumu buli kimu ne kitambula bulungi. Idea yali yani? Idea eba ya musajja isho bigani mugayi nedda nze nali nakyagalira kubadda nga nkimugamba naye lwakubanga ye ate asalira mu Baptist Church nga naye era we yamala n'akikiriza. Batyo bakyusiza omukyala nadda mu silver gown omwami nadda mu white ne black ne basala keeki ku buli mukolo terina kubulako okuba kabeera kabonero ka buwanguzi bwe batyo Ronnie ne Winnie Serugo basaze akabonero ak'obuwanguzi. Kale kayimba kikoyagala omuweereza ssebo akalimu obubaka bwonna. Akayimba akange kenandyagadde omugamba kagamba nti nno omugumiikiriza atuuka ku kyengedde. Ani akayimba? Akakayimba kange. Akayimba. Original composition. Original compo. Nawe tusampolinge mumwegayirire mugambe yimba nawe. Yimba munawe tuwulire. Wena kamimbira ate wali sigenda katereza bulungi kanterege eddoboozi nkamuyimbira wali bulungi. Kale sebo oyagala muweereza kali wannyo. Nze muweereza akayimba kena muyimbira kwanjula kwaffe akavaira nakitende tosiimuula. Sample that. Kasagwe tugenda yimba mu kidaala. Nkuwalavu naye tosiimuula. Baby tosimula. Sebo tosimula wandikisa ddala ne maaka. Yasimula. Kale bambi katubaleke mwagala musose baby ki girl boy. Boy. Nawe goyagala. Balongo. Kanyu hando. Mkawa wabasazeho bwatyo. Kale asinge mufaananako ki boy gwe goyagala. Seko mtunulire. Okwata obukwasi oyagala singo mufaanana uyo genda kwata nawe oyagala mufaanane koji kwata byonna byonna mukube kale just akayi katono okutama nga tomulumya nze mukube katono akala mugambe binumye sorry kale katende banafa aba hill water mukwano banafa aba hill water mumanyi amaziga hill water. Yes tugamba sinze wuli alali chala
kati mufuse muntu ogwo ate omusana gwabookezza dda kati twagala mubeere nga mugogola obulago mugende mukube bulungi ebirayiro nga mukoze eki nga tugogodde obulago munye ku hill water teyanza nnyo mukwane tubeebaza okutuwa ku mazzi beebaze aba hill water tubeebaza okutuwa ku mazzi malungi nga uli agannyogoga twale twafudde dda kati ndowooza buli kimu kigenda kubeera bulungi agenda osooka onywako is of course ladies first bannange mwenna mbeebaza mwebale kumbeererawo mbaagala nnyo mbaagalira ddala era mundi ku mutima nafunye era ddala beeronze nga bafaananira ddala bulungi mpagaliza birungi byereere congratulations dear mwewe kahaaga ak'obuwanguzi simanyi omukubaka ani asinga okwagala mune naye nze nga toyogedde mwami Nsereko nsinga saaga ebyaffe biba bitono byakimanyi kale mukwane tova ku Delta TV tukole tukyalina banafu aba Hill Water tugenda kulaba embaga mujye tuziraba ku bazungu nga bakola beachside wedding buli kimu ne bakikolerawo tuli mu banafu abaserugo kibakitegeeza abantu batambula n'omulembe tova ku Delta TV tukole tulina Hill Water City Bridals Cattle Sales Center ne Sharita's Hair Clinic kwagala nnyo ogenda mulisa oba kulisa ogenda mulisa kwetima mbu bayetayette oba betabette kyo kyenyo ekirungi nze kula omukaaga nsira wanaddala akawungeezi nga katuuse Ronald alonzeemu ekintu ekinene Ronald asoose okulondamu alonze naye katono aluma si byakuvuubiika aganda wange nona bikirabyeko kwata ebyokulwanga bwokutte basibula banyabo asooka okumalamu nga tumanya asinga okwagala munne asinga okwagala bonna bagalana naye ati nedda wini kyabatukolera era kwatagagirasa yongera omuweeko lwangawanye yongera laba omukwano wini gwalina banaana bange Mbulirako uliro tokuva lwewaze olowooza kiki kyennakuwadde nga tekiwaze sembera wano mukwano tebatuulira oyagala kakando kaleeteke mbankoleza bw'otunuulirawa awakyabuwe matereza songako obusozi kyongamba nga nkuleetera abo bagala biyise byabwe bya kijasi bw'omusaba ka cake ataleeta kagaati naye nze kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneeta oba kasupu kowuuta kyosaba kyenneeta kyosaba kyennaleeta kyosaba kyenneeta oba kajani nga ndeeta kyosaba kyenneeta kwagala ddala si byakwetolola te okuva wansi okutuuka ddala ku mutwe mwebbanga lebase n'olusi nkuloota kyova olaba wano buli kyoyagala kireeta omukwano bwe gutyo gwokka nze gwenaku
Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamu Kamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.